kwano bafumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nakutukiriza. Tumusaba Allah wekitiibwa asiime mikwano gye basahaba era Allah tumusaba naffe atuwangaze mu nsi muno nga tukyali baddu be n'abaza n'ababakkiriza. Allahumma amin. Bannaffe abalungi, bamama b'Obusiraamu, essomero ly'Obusiraamu, omusingi gw'Obusiraamu era omusingi gw'enkulaakulana ate era omusingi gw'eddiini, bamama baffe, bamama b'eggwanga, tubaaniriza mu kifo kino, mu kitundu kino. Tuli basanyufu nnyo okubeera nti bamaama mmwe mukutte omumuli ogw'okusoma eddiini, olw'ensonga nti al ummu madrasa, maama ssomero. Bw'olizimba n'oliteekateeka obulungi, kitegeeza nti n'emisingi egigenda okuva mu ssomero omwo giba gigenda kuba mirungi nga girimu omulamwa. Bannange tubasaba nti mwongeremu amaanyi era temuddiriza okusomozebwa kwonna okubaawo kubeerewo n'ennammwe musigane nga mukyatambulira ku nsonga eno. Mu kaseera kano, mu ddakiika zaffe zino, tugenda kwejjukanya ku musomo obwedda oguzze gujjukanyizibwako naye nga ffe obwaffe twakutumya erinnya nti almar'atu almuslima wattahaddiyat almu'asira fi tanshi'ati aljil as-salih. Almar'atu almuslimatu, omukyala omusiraamu, wattahaddiyat almu'asira, n'okusoomoozebwa okw'omulembe guno gwe tulimu, fi tanshi'ati aljil as-salih, mu kuteekateeka omusingi oguddako omulongoofu. Tuddamu nti omukyala omusiraamu n'okusoomoozebwa kw'omulembe guno mu kuteekateeka ne mu kuzimba omusingi oguddako. Annamutegedde omusomo gwaffe. Omukyala omusiraamu n'okusoomoozebwa kw'omulembe guno mu kuteekateeka oba mu kuzimba omusingi ogujja omusiraamu oba omusingi omulongoofu. Mukimanyi bulungi nti mwe bamaama mwe bazimba omusingi oguddako era mwe muzimba omuzimbo oguddako, naye okusoomoozebwa kw'omulembe guno omukyala omusiraamu akuyitamu atya mu kuteekateeka n'okuzimba emisingi oba n'okuzimba omulembe oguddako? Kubanga omulembe oguddako gwonna guzimbibwa naawe maama, naye tuyita mu kusoomoozebwa kungi nnyo ku mukyala omusiraamu bwe bwateekeddwa okuzimba oba bwe bwateekeddwa okuteekateeka omulembe oguddako. Almar'atu almuslima, omukyala omusiraamu, udwun fi mujtama al-islam, kimu ku kitundu mu society y'Obusiraamu mwe tuwangaalira. Era omukyala ono omusiraamu teri kubuusabuusa kwonna nti waliwo Obusiraamu bwe bwamulekulira, wabula Obusiraamu butambula naye mu mbeera zonna. Nabwe kityo omukyala mu kuteekateeka omusingi oguddako ki byateekeddwa okuyitamu, bimaana okuzimba omulembe oguddirira. Omukyala biki byateekeddwa okuyita, kusoomoozebwa ki kwateekeddwa okuyitamu era alina kuyitamu atya? Tugenda tutandika n'ekisookerera ddala. Maama bwe oyagala okuzimba omusingi oguddako nga mulungi, olina kusooka n'ekisooka al-ikhlaasu lillahi wahdahu. Al-ikhlaasu lillahi wahdahu, kyonna kyokola okikola ku lwa Allah yekka, okutukuza obumalirivu bwo nga bwonna obutukuza ku lwa Allah. Kyonna kyokola ng'okikola ku lwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratul Bayyina aya ey'okutaano nti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiina hunafa. Allah tiyatulagira wala yatulagira kumusinza. So mama, kyonna kyonna kyokola kikole ng'okikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niwe kuba kuzaala, zaala nga tozaala mwami naye ng'ozaala ku lwa Allah. Niwe kuba kukuza baana, kuza abaana ng'obaagala ku lwa Allah so nga tobaagala ku lwa mwami. Niwe kuba kwagala omukwano gwennyini. Oyinza okwagala n'omwami naye ng'ekituufu omwami yakutama naawe wamutamwa, naye n'ogamba omwami ono mwagala ku lwa Allah nga mwali badde mwawukana by'ozooyitamu, okusomozebwa kw'ozooyitamu, naye n'ogamba nti ku lwa Allah eno ndi mu ibaada,
kansinze kanjagala omwami ono ku lwa Allah. Eggulo limu ku sala ya magharibi olunaku lw'eggulo waliwo omusiraamu naffe alina obukosefu ku mubiri gwe kuba tubuyita obulemu. Yafuna omuzaana yajja n'omwana ewaka, kati Allah n'amusobozesa naye n'amuzaalamu omwana. Kati omuzaana abadde n'abaana babiri, oli omwana gwe yajja naye noono gwabadde ayina Allah gwe yawa mu musiraamu ono. Bafuna obutakkaanya obutakwatagana ng'abafumbo. Ekyo kyabubumbwa bannange kibaawo. Olaba osobola oyawukana ne muganda wo ne mutakkaanya ne muganda wo maama ne taata, wati ate ono gw'osanze ng'alina emyaka 2 emyaka 3 butereevu, wateekeddwa okwawo ebyawukanya. Naye mufunze omukyala yatuuka n'ayawukana n'omwami, naye omwami alina obulemu, musiraamu alhamdulillah, era akola omulimu ogw'ogwo omusaamusaamu Allah bwe yamuwa. Naye omukyala yatuuka ekisa n'ayawukana naye. Eggulo omukyala yamuleetedde omwana. Omusiraamu tawadde tumaliriza okusala magharibi n'afuna essimu n'ava mu muzigiti. Bwe twafulumye ku Aisha n'agamba nti essimu gye nfunye nga twakamaliza magharibi, omukyala ankubidde essimu ng'ali ku hareedi, yani ng'ali ku mafuta ge bayita aga hareedi. Agamba nkuleetedde omwana. N'agamba nkyali mutwale ewaka waakiri omutwalire maama. Bw'ofunze n'amuleetera omwana era n'amumusulira omwana wa myezi 8. Naye ate omwana namulabyeko nze kennyini nga tuvudde mu Aisha ng'omubiri gwokya. Bimaana abadde kirabika ng'alina n'obutulututtu ku mubiri nga ndowooza abadde asula. N'omukyala yamusudde n'amulekera omwami. Omwami n'aŋŋamba omukyala oyo mbadde mwagala ku lwa Allah, naye enkolagana yaffe nze naye yali yaggwawo olw'engeri gye yeeyisaamu, naye nga njagala ntuukirize ibaada olw'ensonga nti obufumbo bwa ibaada. Kati ne nongosa nniya yange gy'ali, naye bw'abanga yawukanye nange ku lwa Allah nsiimye, ye bali kundeetera mwana wange. Bw'abanga yawukanye nange ku mbeera ndala, era nsaba Allah amusonyiwe. Kitwagaddemu nti oyinza okuwangala n'omwami w'oyo naye nga owangala naye ku lwa Allah, so si ku lwa mukwano oba enneeyisa gy'akuyisaamu obulungi. So ensonga esooka mu kusoomoozebwa okuzimba omusingi oguddako, abaana bo bakule bawangaale. Yagala omuntu oyo ng'omwagala ku lwa Allah, kola omulimu ogwo ng'okola ku lwa Allah, beera mu maka ge ng'obeerawo ku lwa Allah. Kyonna kikole ng'okikola ku lwa Allah ng'okakasa bulungi nti eyo ibaada. Mutegedde bamaama? Ekyokubiri, omusomo gwaffe gugamba nti omukyala omusiraamu n'okusoomoozebwa okw'omulembe guno gwe tulimu mu kukuza ne mu kuteekateeka omusingi oguddirira oba omusingi oguddako. Kati kyolina okusookerako, bw'oba tolina bumalirivu eri Allah ebisinga bikulema, nawe we muzza olwaleero atalina kumalirira ayinza obutabeera wano. Kuba muyina emirimu gyammwe naye olwaleero birese, muyina ebyokukola mubirese ku lwaki? Ku lwa Allah. Ensonga ey'okubiri, al-ilmu, okumanya. Wal ummu al-muslima, maama omusiraamu, ba'da an tuhita bil halal wal haram tata'arrafu ala usuli at-tarbiya. Nti maama omusiraamu ng'omaze okutegeera ekiri halaalu, kikkirizibwa n'ekitakkirizibwa, oteekeddwa okumanya emisingi egy'okukuza omwana, era nga kwe kumanya Allah yagamba nti waqul rabbi zidni ilma, ayi Allah nsaba onnyongere okumanya ntegeere. Bamaama mwenna, abazadde abakuza abaana, olina okubaako okumanya kwolina okumanya eri omwana wo. Katolaba bebi ng'oyo maama amanyi kyayagala obudde buno, naye taata tamanyi maama oba tamanyi mwana kyayagala obudde buno. Yensonga lwaki abaana batera nnyo okukaaba ekiro, ffe tukyusa bisenge abaami. Ennyumba bwebanga erina ebisenge 3-4, nendeebako eri omwana aleekaana, naye maama mukwatagana kati ayokya, yeetagayo kampanado, yeetagayo kano, alabika ayagala bbeere oba alabika alina ekimuluma, byonna. So maama oteekeddwa okuba n'okumanya kiki omusingi oguddako oba siki abantu abaddako kye beetaaga osobola oyo mu nkuza ennungi. Tuli ku mulamu ogugamba nti maama omusiraamu n'okusoomoozebwako omulembe guno mu kukuza oba mu kuzimba omusingi oguddako oba omulembe oguddako. Ekyokubiri, maama alina okuba n'okumanya. Maama gwe olina okutegeera omwana wo omuto omukulu sinakindi. Maama olina n'okutegeera amaka go bwe gafaanana nga n'omwami omu omutwalidde. Bannange bamaama mutegeera nnyo abaami okusinga abaami bategeera abakyala. Ensonga lwaki maama bw'aba anyiize atera nnyo okugamba omwami nti gwe mmusa olabika tontegeera. Okutegeera kwa njawulo n'okumanya bya njawulo. Abantu bonna bamanyi obusiraamu
naye ababutegeera batono. Kati maama olina okuba ng'omanyi nga n'okutegeera otegeera osobole okuzimba omusingi oguddako oba osobole okuzimba abantu abaddako nga balungi, naye okumanya ebintu mulimu okusoomoozebwa era kwe kukuleesa wano olwaleero okubaako ky'omanyi osobole oba oliawo okutendeka bannaffe abaddako nga balungi. Eyo ensonga yakusatu. Banna tugenda ziyita mu bufunze, buli nsonga eriko ebiwandiiko ebingi naye olw'obudde. Ensonga ey'okusatu oba embeera ey'okusatu maama gy'alina okuyitamu okuzimba omusingi nga mulungi, ashuuru bilmasuliya. Ashuuru bilmasuliyati, olina obuvunaanyizibwa okuweewulira. Ndowooza bwekyo kituufu. Feeling kwe kufiiringa ekintu, oba olina okukakasa nti obuvunaanyizibwa mbulimu, okuwulira nga obuvunaanyizibwa bubwo nga buli ekiri ewaka kikyo. Era kividdeko ne bamaama bangi nnyo okugenda ne ku byeyo ng'alaba obuvunaanyizibwa buli ku ye. Bw'ona olowooza nti obuvunaanyizibwa bwonna bwonna bwa mwami, agambye nti la budda lilmar'ati almuslima min ashuuri bilmasuliyati fi tarbiyati awladiha wa adami alghaflati wattasahulu fi tawjihihim kasalan au taswifan au mubalat au la mubalat. Agambye nti maama omusiraamu ateekeddwa okumanya nti buvunaanyizibwa bwe mu kuteekateeka abaana be oba mu kukuza, mu kugunjula abaana abo, n'obutabalagajjalira n'obuteesolera ogwa naggamba. Kituufu omwana alina mikwano gye gy'olaba gy'atambula nagyo, naye buvunaanyizibwa bwe okubamanya oba si buvunaanyizibwa bwe okubamanya? Buvunaanyizibwa bwa maama. So maama olina okukakasa nti obuvunaanyizibwa obwo bwange. Allah yagamba mu suratu Tahrim aya ey'omukaaga nti ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha nnaasu walhijara. Kyabange mmwe abakkiriza, mmwe bakulembeze, ate mmwe muteekeddwa okutiisa abantu bammwe, mmwe bennyini okutiisa abantu bammwe omuliro, oba omuliro nga bagenda okuwangaaliramu, oba ebikoleeza omuliro ogwo byebafa abantu wamu n'amayinja. Kitegeeza nti ffe tugenda okuwangaaliramu omuliro ogwo. Naba kito gwe maama bw'olaba nga tekijja muwala we okyakoze, mutabani we okyakoze, kimugambeko nga bukyali obuvunaanyizibwa bwe. Ne waba mwami naye osobola omugamba naye ndaba ng'esswala zikendeddemu, nga ndaba kino kiganye mu njogera esinga okubeera ennungi. Obuvunaanyizibwa bwa maama, naye ng'ekyo kirimu okusoomozebwa kunene nnyo olw'ensonga omwana oyo si gwamuweerera. Bw'ogamba okwambala akakaaya, taata yamuweerera. Ne mu ssomero mwasomera tomanyi yasomera, ayinza n'okuba nga tawangaala naawe, naye obuvunaanyizibwa bwo okuteekateeka abaddako okuba abalungi bayitiramu ono maama. So ensonga y'okusatu, maama weewulire, funa obuvunaanyizibwa omanye nti bubwo mu kukuza omusingi ogwo oguddako. Embeera ey'okuna tuli kumulamu okugamba nti omukyala omusiraamu n'okusoomoozebwa mu mulembe guno mu kuteekateeka abantu b'omusingi oguddako. Agambye nti la budda min attafahumi baina al abawaini, walina okubaawo okutegeeragana wakati w'abazadde ababiri. Walina okubaawo okutegeeragana wakati w'abazadde ababiri. Kituufu mwayawukana oba twayawukana, naye tetwawukanya baana. Era okwawukana kw'abafumba babiri abaana tebakuyingiramu. Omuzadde olina okumanya mwana wo wasomera, olina ebimufaako. Waliwo enkwatagana ey'ejja, naye nga si nkwatagana ya bufumbo wabula nkwatagana y'abaana, olw'ensonga twagala babeere ekirungi okusinga naffe olwaleero bwe tuli. Nabwe kityo fa in akhtaa ahaduhuma, singa omu ku babiri abafumbo koze ensobi, kirungi omu ku babiri abeere nti atereeza ensobi ya munne mu ntereeza esinga okubeera ennungi. Bw'alaba kyetaagisa ye kennyini akyomemu omutwe, bw'alaba nga kyetaagisa omuntu omulala ayite mu muntu oyo. Nyinza okuba nga nze omukyala bw'alina okwogera nange alemererwa olw'obukambwe, olw'ebboggo lyennina, olw'obunyiivu bwe mba nabwo, naye ate nga wali omukwano gwange gwe nzikiririzaamu, oyita mwoyo Haji Musa nsaba ngambireko ku seeka fulani oba mwalimu fulani oba omwami wange bwati ku nsonga ABCD. Oyinza okanga wona otusobaka ayinza obutabutegeera so nga kirungi, naye naawe olina okusoomoozebwa ku ngeri gy'omutegeeza kwayinza kugamba gwe omukazi oŋŋamba kinze ntegeera okukusinga. Kituufu, naye si buli kintu nti yakitegeera okukusinga, naawe osobola omuwabulamu. So tulina okumanya walina okubeera okukwatagana wakati w'abazadde ababiri abali mu bufumbo obudde buno oba n'abayawukana. Kye twetaaga kyeki tanshiatu aljiiru saalih,
okuteekateeka omusingi oba okuteekateeka omugi ogenda okuddako nga mulongoofu olwaleero si bwe guli naye gye bujja tusuubira nti bawala baffe banabeera n'enteekateeka ebeera mu ddalasa nga ffe bwe tuzirimu olwaleero bwe kiba nga kituufu tuli ku kituufu bwe kiba nga si bwe kiri buvunaanyizibwa bwaffe ffe okuteekateeka nga mwenna abali wano mumaze kusaba lukusa okuva gye muvudde naye mulowooza batabani baffe banakkiriza bawala baffe gye bujja nabo nga babasabye nti ngendako mu ddalasa yegine n'amukkiriza nagenda bateekamu budde buno nti mwana wange wabeerangawo ensonga abcd kkiriza muwala wange agende abe ku kyayiga oba ekintu bwekito so maama wateekeddwa okukola okukkanya wakati w'abantu abo naye abaana balabanga maama ne taata basikonguwa nabo bajja kulowooza nti ndowooza kirabika yempangala y'abafumbo oba yempangala y'abantu abakulu baba basoma nga bayiga empisa endala oba embeera endala ifshaau ruuhu tadayyun dakhil albayti ifshaau okusaasaanya ruuhu tadayyun fi dakhil albayti okusaasaanya oba okwesigamu ensigo ey'eddiini mu maka gaffe mu nnyumba yaffe tusaasaanye empisa oba tusaasaanye ennayisa ey'eddiini mu maka gaffe agamba nti inna tifla omwana omuto alladhi yanshau fi usratin mutadayyina yatafaalu maa aljawi alruhiyi alladhi yushayyiu fi arjaiha wassuluku attandifi baina afradiha nti omwana wangalira mu maka nga ddiini ekyo ekintu ekyawangala nakyo era nakisaasaanya mu banne omwana wabanga yamanyiranga mama bwagamba nti agamba nti subhanallah oba alhamdulillah n'oyo omwana omuto atandika ekyo ng'akimuumuunya ekigambo ekyo naye omwana omuto wabanga alaba maama nga mama bw'ayasimula agamba nti excuse me naye kyagenda okwogera maama oyinza okwanga mubudde bwe toyagala kusaala naye toyagala osiga ensigo ennungi eri abaana weefuule ng'asaala kale saala sunna Qur'an oyinza okwanga togimanyi gisoma naye olw'ensonga toyagala abaana bamanye nti eno Qur'an kitabo kya busiraamu Qur'an mateeka ga Allah gibikkule wadde woosoma si wali suratul fatiha osoma al-fatiha naye nga woosoma si weeri omwana amanye nti maama al-fatiha agisomakokko naye bw'anaagenda mu banne ajja kuwa Qur'an nga tamanye nti kisabo kya baseeka ajja kuwa amanye nti maama agisoma naye banga eri ku ssimu gigjeeko gigule ebeere ewaka ogibikkule bwoti osome nga woobikkula wali suratul nisa oba suratul maida naye ng'osoma nti qul huwa Allah obikkule newa abantu mama Qur'an yagimalako mumulage page esooka ne page esembayo ajja kugamba nti maama okimanye nti maama hafiza Qur'an yagikwata naye nga mukazi wattu olinamu essula emu naye ng'oyagala omwana naye omulage nti Qur'an nyangu maama wagikwata otya nti nange kunyiikira mpola ono omwana naagenda okukwata Qur'an nga manye nti esoboka naye ffe eddiini bwe banga mu maka teriimu otuuka n'okugamba omwana nti naye mwana wange ekitabo ekyo n'okikwata essula 10 nga nnyingi onoomalako nazo nga tekikwatika olw'ensonga nti yakula kizibu so waliwo ekintu ekimu kye tukola ewaka nga si bwe kyandibadde naye nga twagala abaana bakiyige twagala oba oliawo okwebikkirira kizibu kateekeko ku lw'omwana ono omwana amanye nti beebikkirira okusaala kizibu okusoma kizibu n'ebintu bannange ebintu eddiini ebisinga byonna bigumu newe baswala newe mbanze saagala gisaala naye olw'ensonga nti teekwa tuli badde omudde okola ekyo nannyini kwegamba nannyini gwe kyayagala okole kwe kusaala ku tusaala olwaleero kati naawe weefuule weeteeke mu mbeera eyo nti ekyo kikola ku lwa Allah era ofunamu empeera naye ate ng'oyigiriza mwana ono saagambye nti tusaasaanye empisa z'eddiini mu mayumba gaffe mu maka gaffe embeera endala tuli ku musomo ogamba nti omukyalo omusiraamu n'okusoomoozebwa mu kukuza omusingi oguddako ebyo byonna bannaye togenda bitukako illa ng'oyise mu kusoomoozebwa okwo bannaye Qur'ani tekwatika tesitulika tesomeka swala tesaalika okusiba tekusiibika kale oyinza okwanga mubasiba toliimu naye laga abaana nti wadde mu kisiibo abakyala mukkirizibwa okulyamu naye kitwale nti osiibye era ne wooba olya tolyanga omwana akulaba kuba omwana agenda kubuuza maama taata asiibye lwaki gwe olya mu kisiibo ebyo bingi byogenda okumunnyonnyola tabimanyi bigenda muzitoowerera bwokkirizibwa naye ye ayagala akulabe ng'osibe kati weefuule ng'asiibye waakiri genda mu lusuku gy'oba oliira ekiwogo
okume wano ng'olinga asiiba omanye nti maama Ramanzaani agimalako yonna ng'asiibye. Lwaki oyo olese ekifaananyi ekirungi eky'eddiini mu baana bano nga nije bujja mu maaso alimala kisoma nti omukyala alina wakkirizibwa okukola ABCD naye nga manyi nti byonna byonna omukyala byakola n'omwami byakola. Lwaki eddiini n'abaami nabo bwe bati tubayigirize. Kituufu twagala okwambala empale nnyimpi ng'oli mu makaago, naye empisa z'eddiini eri abaana olina kwambala otya? Yambala at least empale nga mpanvu mu bulumi mu bbugumu epitirivu ennyo. Omwana amanye nti taata ne weekend tayambala mpale nnyimpi yadde nga wali badde ojambala okuggyako ng'oli mu kisenge kyo ne maama bw'otyo. Waliwo oba oli ebitundu ebimu ng'omwana teyandibirabye ku myaka egyo yadde nga kyetaagisa tewali buzibu oli mu maka go oli mu kisenge ekyo, naye waliwo embeera gy'olaba nti kandi olese eddiini nti omwana omuwala oba omwana omulenzi tabeera bw'ati, omwana omuwala tabeera bw'ati. Ekyo tukikola mu bulumi, mu kusoomoozebwa, mu bbugumu eringi, mu butayagala, naye waliwo n'asomera ku ggwe. Kuba jjukira omwana ensoma ye si yakusoma nga bwe tusoma Katonda mu bitabo, ye asomera ku bikolwa n'ekyo kyalaba kyasoma. Ye amanya nti maama bw'ati bw'ateekeddwa okubeera, ate ye agenda kuwaayo. Mutegedde bannange? Tuli ku musomo ogamba nti omukyala omusiraamu n'okusoomoozebwa okw'omulembe guno mu kukuza omwana oba mu kusima, mu kuteekateeka emisingi oba mu kuteekateeka omuntu agenda okuddako. Embeera endala, addu'aau lilwaladi bilhidaaya wa adami ddu'aa alayhi bisuu'i. Addu'aau okusabira lilwaladi omwana wo ng'omusabira bilhidaaya Allah amulungamye, okusabira omwana wo Allah amulungamye, n'obutamusabira dduwa nkyamu oba edduwa embi. Hadithi bakusaba yitibwa Jabir radiyallahu anhu yagamba nti omubaka Muhammadin okusaasa emirimu yagamba nti la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala awladikum wala tad'u ala khadamikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'al fiha ata'an fayustajabu lakum. Amakulu nti tetusabiranga omwana waffe, tosabira omwana wo edduwa, musabira edduwa ennungi, tomusabira dduwa mbi. Newabanga akunyinzizza togamba nti omwana oyo shayitaani nnamba, kisiraane, lumbe lwa kirago, nkuzaalukuse. Ne mu busiraamu okuzaaluka bannange tekiriiyo, olw'ensonga nti okuzaaluka kitegeeza nti omuntu ono gwe wazaala muzzeeyo gye yava, amwetaagadde mwamuzaale. Bwe kiba tekisoboka era tekisoboka, olw'ensonga nti omwana ono ateekeddwa okukunyiiza, era ekyo kimanye omuzadde ali wano. Naye musabire edduwa ennungi Allah amulungamye. Togamba nti nze abaana bange bonna bonna bisiraani, sina mwana wadde n'ogu. Olinamu omwana kuba bonna bonna baana bo. Nabbi agambye nti temwesabiranga edduwa embi, temusabiranga abaana bammwe edduwa embi, temusabiranga abakozi bammwe edduwa embi. Kino n'ekyabakozi bakitaddemu, olw'ensonga nti eriyo omukozi house girl, house boy, shamba boy gwoko akuyamba ku mirimu ewaka, ayinza okukunyiiza n'ogamba era alina kunyiiza kuwomwe gye wakola baali basiru, kisiraani goba ndi kuwona ddi. Kyekiviiriddeko abamu ku bakozi okutulugunya abaana baffe, abamu ne babawamba, abamu ne babatta. Era ndowooza mutera nnyo okulaba obutambi ku mikutu gino nga omukozi yakwata akakumbi, yakwata engatto n'akuba omwana okutuusa ku foliya mukasuka yamulinnya, yakola byonna byonna ebyo, olw'ensonga nti omukozi wabanga shayitaani, ng'ate shayitaani gy'olekedde omwana, ng'ate omwana ye mulongoofu, sisubira shayitaani mukola kituufu era erina mukola kikyamu. Naye nga gwamusabira kisiraani gwe nakwereetera oba oliva ddi wano nejjusi yakundabira. Ebyo byonna byonna ebyo tosabira muntu dduwa mbi. Niwabanga olaba ng'alina embeera gye yeeyisaamu nga si ntuufu, musabire obuluŋŋamu, olw'ensonga nti tomanyi nange simanyi ddi omudde olwo aliruŋŋama. Naye ffe tutera nnyo okuggwamu amaanyi. Bw'osaba leero n'enkya n'ogamba nze mpulira nkooye, alabika si wakuluŋŋama oyo, oyo alabika wa muliro. Allah ayinza okuluŋŋamya omuntu mu ddakiika ezisembayo ng'ava mu nsi muno, oba ye n'ataluŋŋama naye Allah n'amusaasira ku migongo gwe ne kuvaako abalongoofu, ng'omubaka bwe yasabira bali abaamuyigganya nti ayi Allah tobasaanyawo, la'alla oba oliawo ku migongo gyabwe kuyinza okuvaako omuntu omulongoofu. Nabo kituma maama tusabirenga abaana baffe edduwa ennungi. Wabanga omwana akuli kumpi omukwatako ku mutwe, obanga akuli wala dduwa gisindika etuuka terina jjiji. So togamba nti abaana bange bandi wala, musigala ng'omusabira la'alla oba oliawo ye kennyini n'abaana b'abaana bajja kuvaamu omugi oba omusingi omulongoofu
gye bujja nga gw'ovuddewo nange nvuddewo bannange kinakuwaza nze okufa gwe okufa. Omwana wo kyasookerako kukwata simu smartphone ng'akuba ekifaananyi ng'akiteeka ku status ng'akutuuma erinnya lye bataakuyitako ng'oli mulamu. Kazende Gaalo awese awanise akoze eki oyo bw'atyo. Ate kinyuma nnyo ng'omwana woba ovudde mu nsi muno yasooka okutereeza n'akugolola n'akutereeza n'akuteekateeka n'akusabira edduwa. Oyo gwe tusinga okwetaaga naye bamuteekateeka batya? Bamuteekateeka na zino ensonga zitoogerawo naye nga zonna zirimu okusoomoozebwa. Ng'omuzadde tekikwetaagisa kuyiga Luwarabu, olulimi lw'osinga okukozesa ate asinga otutegeera yalukuwa ye Allah subhanahu wa ta'ala. Togamba nti senga manyi Oluwarabu n'alikusabidde tolumanyi, musabire ekyo ky'omanyi nannyini buyinza akyanukulira akimanyi. Embeera endala yambaghi an tuthabbita al ummahat bil quwwati at-tayyiba. Maama kigwanidde maama okubeera n'amaanyi amalungi. Kino kitegeeza ki? Maama oteekeddwa okuba n'amaanyi amalungi, si ga kulwana. Naye amaanyi g'omukyala, omukyala yasinga amaanyi mu nsi yonna, mu bitonde byonna. Obugonvu, omukyala alinga lujegere, mwe mulinga lujegere. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Bw'olusanga luli awo nga piki eyimiridde oba akagaali, oyinza n'odwesibya ng'omusipi. Naye bwe katandika okutambula, bw'oteekayo olugalo balukutula, omukono bagukutula, n'oteekayo ekiti kiba kyuma kyeweta. So oyo ye maama. Amaanyi gammwe bamaama gali mu bikolwa, gali mu nneeyisa, tegali mu kulwana. Olaba otuuka n'okugonza omwami nga mukambwe. Umar radiyallahu anhu yali omu ku basahaba abaali abakambwe ennyo era nga ebitonde byonna bimutya. Omusajja Omuwarabu mukwano gwe yajja nga azze kuloopa mukyala we nga yeemulugunya eri mukyala we, naye bw'atuuka ku nnyumba ya Omar yawulira ekiri mu nju ng'omukyala amuyita erinnya lye nti gwe bumaali, gwe bumaali, gwe bumaali. Mu kaseera ako oli wakuyitira bumaali ne mukirevu aba akutte mu kirevu, ne ku mutwe agiremu ati bwakunyeenya gwe bumaali, gwe bumaali gwe. Omusajja n'agamba walabika wenzize wakyamu. Aba atambula Omar n'afuluma n'amugamba, muganda wange obadde ogamba ki? Namugamba munnange ensonga ebadde ndeese ewange gakyali mawaga kusinza kyensanze wanewowo. Omar kyava amugamba nti ebyo byonna by'owulidde mbadde nina obuyinza obumwanukula n'okumukuba nsobola. Buli ye omukyalo oyo alina amaanyi mu bino wammanga. Ekisooka yafumba emmere gyendya, ago si maanyi? Bw'oteekamu ekintu kyonna ayinza okulya emmere eyo n'abaawo. Omukyalo oyo ayoza engoye zange, bw'ozirekawo tayinza kugenda ku mulimu gyakola ne wabanga ali smart atya nasanga zonna tezitukula, tayinza zizooza ku budde obwo era tayinza zizambalirawo. Ago maanyi. Omukyalo oyo kwegamba yanzaalira abaana. Ago maanyi. Si buli mukyala nti azaala, weewo nti abakyala bonna bazaala, naye si buli mukyala nti akuzaalira. Abamu atuuka n'ayagala asooka akusome, akukolemu ebibuuzo, awo alyoka azaala. Mwana wange ogenda naye sooka weetegereza omusajja oyo, tosooka okuzaala, sooka omwetegereza olyoka omuzaalire. Abasajja si bangu. Naye ono atuuse n'azaalirawo omwana, kitegeeza akulaza amaanyi, nga si maanyi ga mubikolwa, si maanyi ga kulwana, naye akulaza amaanyi. So bingi nnyo bamaama bye muwamba naye nga mukozesezza amaanyi gammwe amalungi. So omukyala oteekeddwa okubeera n'amaanyi. Omwana wayinza okuba nga alina ensobi gy'akoze, si buli kyakola nti olina mumukuba. Oyinza okukozesa amaanyi naye nga amaanyi ga bigambo, oyinza okukozesa amaanyi naye nga amaanyi gamubuulirira. Bw'otegeera nti omwana ayagala nnyo okukubwa, tomukuba, muyite buyisi, omutuuzaawo nga tolina ky'omugamba, naye ng'omutunuulidde buuti totemya, mugamba kale genda. Ekyo ky'oba okoze, oba okoze ekyamaanyi kinene nnyo tomukubye naye agamba abadde andowooleza ki ekiddako. Naye ffe olumu oyinza okugamba nti ngenda mumukuba miggo. Ne waba mwami ng'abadde akunyiiza, muyite nti taata Sumayya jangu, mutuule awo mutunuulire bwoti nga totemya, ng'omutunuulidde eddakiika 2 zokka bwe ziti, ye kennyini agenda kwesitula agenda aveewo. Era ekyo ne bwa tomugambye ayinza okukutiira omwaka mulamba ng'agamba oba kiki ekiddako oba agenda kumuka. Okimanyi nti mukyala wange yampise naye teyanyeze, yasirise busisi nga ntunuulidde bw'ati. Ago nno gonna maki? Maanyi. So omukyala ateekeddwa okuba n'amaanyi, naye ebyo byonna okubiyitamu biyita mu kusoomoozebwa. Naawe okwekaza neweekaza n'otunuulira omuntu oti mu busungu obungi nga toseka, nakyo kusoomoozebwa kunene nnyo. Naye kikyoyagala
atereze gye bujja. So si buli kintu ky'onoolaba nti mugenda kulwana ogenda mumukuba. Tuli ku musomo ogamba nti omukyalo omusiraamu mu kusoomozebwa okw'omulembe guno mu kukuza mu kuteekateeka omusingi oguddako. Embeera endala oba yakumeka simanyi nange 8 tuli mu kusoomozebwa kutuyitamu okuteekateeka oyo omwana okuteekateeka omuntu oyo gwolaba naawe gweweegomba abeere ekyoyagala. Almutabaatu alhakima watawjihi alhasan. Almutabaatu alhakimatu watawjihi alhasan, okulondoola okulungi n'okubuulirira okusaanidde. Banna mukitegedde ekigambo ekyo? Okulondoola okulungi wamu n'okubuulirira okusaanidde. Yes, omuntu oyinza okwanga omulondoola mu nnondoola ennungi. Tutandikira ku baami, oyagala omwami watereere naye nga essimu ye erimu password 7, mu WhatsApp mulimu password, mu Facebook, mu galare, buli wamu naye n'owulira nga lwaki zonna zibaamu. Oyina ennondoola gy'olungi naawe tokuteeka ku bunkenke. N'omwana wo naye bw'atyo, ne mutabani wo naye bw'atyo, ne muganda wo bw'atyo, ne musiramu munno bw'atyo bw'ali. Olondoola mu nnondoola ennungi n'okubuulirira okusaanidde. Bannange, osanga omwana ng'ali ku muti waggulu ku muyembe, naye ng'oyagala omwana oyo aveeyo akke wansi. Gwe nga bwe nkumanya omuzadde omulungi, mugamba mwana wange vaayo, oyinza okugwa n'ofa. Oyinza n'okuleeta ekyafayo nga tekyaliwo. Wano nalaba Bulenda yalinnya ku muti waggulu, yavaayo n'agwa n'afa, yafiirawo yakalirawo, naye nga Bulenda teyaliiwo era teyafaako. Naye ng'okitaddewo, ffe baatugaananga okutula ku masigazi, okutula ku binuuna, ebintu ebisigadde, naye nga byonna bye baateekangayo mu ekyo tekyali kituufu, naye nga muzadde alina kyagala ekituufu. So omwana n'avaayo n'akka bulungi. Oyo omuzadde aba abulidde mu mbuulire ennungi. Muzadde y'omu owookubiri n'asanga omwana ku muti n'amugamba mbwaggwe vaayo kigenda kugwa, kifiiraawo. Omwana n'akka. Akoze ekikolwa kye kimu. Oli amugambye mu njogera ennungi n'akka, n'ono amuvumye akoze ekikolwa kye kimu, naye ku bonna omutuufu yaliwa. Y'ono asoose omutegeeza mu ntegeeza ennungi. N'omwana we ayina ensobi gy'akoze. Ekituufu ensoma gy'asomamu mu kiraasi mu abayizi 20 nga ye wa 2 taamu. Tumugamba kati sente zange zifiira ki? Senga nzinziremu ebyennyanja n'ennyambala akagoye kamu kokka, senga nakagula mu lesitali y'emitwalo 2 gye nsasula 5, kati nfiira ki? Mwana gwo obusuula yakabwa bwe wamu mu kitabu ffe waffe baali bagezi, bonna nali mugezi nange, n'ekirabika ewammwe mu bataata bo balabika bwe busibe bwatwala. Olaba embeera eyo n'omwana baamanye nti kitegeeze bwekyo, naye bw'omugamba nti mwana wange olaba ekifo kino 20 kirungi nnyo kya 20, naye bw'oba okibala ng'otandikira ku 20 ng'okkirira gy'okoma okukkirira bw'oti kiki ekisinga okuba ekirungi. Katugeze obudde bwa bwakaseerezi, omuntu atudde n'ayimiridde ku 2 ani agwa amangu, ayimiridde atambula n'ono atudde, bwe kiba kigo ani ayinza okukosebwa ennyo ayimiridde. Ekifo ky'olimu kya waggulu, naye mbadde nsaba genda ng'okkirira, nsaba ttaamu eddako beewa 19 onookisobola yes. Ate bw'oba wa 19 ngenda kutabuka, kyentegeeza mu kutabuka ngenda kuwa akakoko, ngenda kugulira akajiribaabu. Onoomusanga nga gw'oyagala kya 19 ng'ali mu kya 15, agamba nti masha Allah, waawo ng'osoma bulungi, oli musufu. Tokimanyi nti osinga bangi, nze nyina bemmanyi b'osinga, kuba ye alowooza nti mu kyabiri yasembayo, naye kitegeeza obwongo bwe tebulimu 2, obwongo bwe busukkuluma naawe, naye mu ekyo ekifo akutte ekyo. Munakeera ku makya ng'omwana wabadde owa 2 ng'ali mu kifo kya 10 sinakindi nga yakulembedde, naye ffe tubatiisa ewaka oli mu kifo kya 2 lwaki osomewo otyo? Sasa school fees saakukyalira covid sajja saaleeta nkoko tewalya, ng'omugalamiza ng'omukuba kibooko gye buli kifo kyalimu okuva ku kisooka mpaka ku 2 ng'okwaza kibooko za 2, naye ng'akimanyiira oguddako ng'abeera mu kya 3 ng'ateekawo 3 nga bakuba ng'abeera mu kyana ekivaawo ng'agamba nze okusoma ku ntami. Kitegeeze ko lye bakozesa mu kubuulirira omwana ono teryali ttuufu. Bannange si buli akwebedde nti akubwa. So maama oteekeddwa okuba ng'olondoola wamu n'okubuulirira okutuufu. Embeera endala ndowooza ya 9, gharusu taalimi ashariiyati sahiha. Gharusu okusiga ataalimi ensomesa ashariiyatu ey'amateeka ga shariya amatuufu. Siga ensigo ensomesa ensomesa entuufu kyekyangu. Siga ensigo
esomesa ensomesa entuufu eri ku mateeka. Bagisiga batya? Mwe lwaki muzze mu ddalasa wano muli okusiga ensomesa entuufu gye mulimu olwaleero? Lwaki tojagaliza banno? Olina muwala wo gwoleseeyo agira afumba, oli onoomusanga kati byoyiza anaabiyigadde, oyinza obitabimutuusaako nga bw'obiwulidde. So omwana ono musigemu ensiga ya sharia esinga okubeera entuufu mu nneeyisa, mu nnyambala, mu njogera, mu mbeera ezisigadde. Abantu bangi nabo naye nga tubeegombako nneeyisa zaabwe, enseka, ennyambala, entambula, endya. Bannayinza omukwabo abaagala okuliisa omukono ogwa kkono nga muno nkutte caayi, muno mulimu erindaazi, byonna mbirya lumu, nnyumirwa nnyo. Naye olw'ensonga ensomesa yange entuufu tenzikiririza ekyo, nkwata kino n'ennyo n'empummuza wali, n'enkwata n'empummuza wali. Eyo y'ensomesa entuufu. Omwana bw'anaakulaba nga ggwe maama endyayo bwetyo bweri, oliisa emikono ebiri, naye ajja kulowooza nti bwe batyo bakola. So kirungi nnyo maama osige ensomesa entuufu eri abaana bo, era nabo bayigirize. Bamaama mutera nnyo okutangira abaana bawole okusoma eddiini, nti kati gwe ogenda kubeera seeka waawa, ogenda kusaaza mu muzigiti ki? Wano bwe tutuukidde wano nga mwennyinaffe maama waffe ali mu kusomesa. Otya nga ye muwalawo, nga ye maamawo, nga ye mugandawo, byonna byonna bitumira ate nga tubisobola bulungi nnyo olw'ensonga nti mmwe ssomero nnamba emu bamaama. Embeera endala agambye nti maama ono antakuna hasanatul madhar tahtamu bihusni handamaha bi'itidali, endabika ennungi tugifunzizza. Endabika oba enfaanana oba endabika ennungi maama bwoti bwoteekeddwa okulabika bulungi nnyo. Bamaama mukitegedde ekigambo ekyo? Maama gw'olina okulabika bakyala bonna bonna ng'abaana bamanye nti maama waffe yasinga okwambala, ate bannange abaana bamatira nnyo. Oba ogenda okwambala jilibaabu nga tonnava mu nju sooka obayite Sumayya, Maryamu, ani nnyambala luliwa, nga bw'olina lw'oyagala. Naye omwana sooka mbuuze olowooza nnyambala luliwa? Maama yambala n'olabika bulungi, maama yambala n'olabika bulungi. Kitegeeza omwana naye alina ekyambalo kyakulabiramu nga kituufu olabika bulungi, era nga bamaama bonna gwabasinga. Wano simanyiyo maama wa muntu nga wali maama w'omuntu omulala amusinga. Owange yasinga owuwo, naawe owuwo yasinga owange muki? Mu ndabika. So maama oteekeddwa okwanga gwasinga okulabika obulungi mu baana. Ffe tuli bannakyalo, okeerako ku makya n'ogenda ku nnimiro n'ogenda n'olima n'ovaayo ssaawa nga 5, naye nga maama omulungi kituufu ogenda kuddayo olweggulo naye at least naabako. Omwana alabe nti maama bw'ava ku nnimiro asooka kunaaba, naye bw'anaakulaba ebifaananyi nti maama bw'ava ku nnimiro akalimirako ku makya era kasanga n'akoolweggulo n'anaaba lumu lwaggulu, bajja kumanya nti maama anaaba lwaggulu kiro kyokka kyanaaba. N'olumu tebakulaba, ate mujjukire nti ffe abanaaba ekiro tetunaabira mu ttaala, ate tunaabira wabweru nga tewali na seminti oba oliawo, weeyerako bweyizi n'otambula n'ogenda. Si kirungi maama kunaabaka abazimbi, ako kaffe basajja. Abasajja tunaabaka abazimbi basooka boti nga ati kasita mmalirawo ye maama tateekeddwa. Lwaki? Nti olina bano bakulabireko. Kituufu naawe okunaaba si kwangu, ate kusinga kukaluubiriza nnyo ffe basajja, naye ate mwe muli banjawulo. Naye nabano abaana bano bayigirize nti omusajja naye anaaba emirundi 2-3 oba kale emirundi gumu olunaku wabanga asobodde okubaawo nga tewandinaabye, naye oyagala obeere ng'olabika bulungi eri abaana bo bakulabireko mu ndabika esinga okubeera ennungi. Olw'ensonga kyoyagala mu byonna kiki? Oyagala kuzimba musingi guli oguddako gubeere nga guli ggulugulu, nga musingi mulongoofu mulungi. Mu bukalubirivu obwo ye tahaddiyat, kwe kusoomozebwa kuno okuyitamu olw'ensonga oyagala kiri. Allah yagamba nti inna ma'al usri yusra, mazima obuzibu bulimu obwangu. So si bwangu nti bulimu obuzibu, bwe bolowooza nti ebintu ojja bifunira mu bwo, sooka weekalubiza obudde buno, then ojja kufuna wali obwangu inshallah. Nga banna tunaatera okumaliriza, tuli ku maama. Embeera endala mu kukuza abaana baffe omusingi gwaffe omulungi nga gulimu okusoomoozebwa, an tatahalla bimakarimi al akhlaqi allati yad'u laha ddiin. Maama ateekeddwa okuba n'empisa ennungi. Maama olina okuba n'empisa ennungi, okweyisa mu nneeyisa ennungi. Wali kufaanana bulungi, kati wano kino kiri mu mpisa. Ekyokulabirako asabru, obugumiikiriza, eyo mpisa nnungi naye nga si nnyangu. Banna obugumiikiriza buzibu nnyo. Ekyokubiri era nayo mpisa nnungi, attawadu, obwetoowaze
nawo bugira butambulira mu mpisa ki mu mpisa ennungi. So maama ateekeddwa okubisa mu mpisa ennungi nga ayagala abaana be nabo beera n'obugumiikiriza. Tobubuulira banno bokka naye n'abaana beera nti bategeezebwe ng'oziraga empisa zo ennungi eri abaana bo. Naye tuli ffenna empisa ennungi muzimanyi mulungi bamaama okutusinga. Ezimu zirimu ebyo birabibwako, laga abaana bo nti oli mugumiikiriza mu buzibu obunene nnyo. Ebizibu ebikutuukako tobitegeeza baana bo, naye obanga omuntu omwayawukana naye. Ffe abaami twogera nnyo okusinga mmwe. Ffe tunyumiza nnyo bannaffe okusinga mmwe. Omukyala ayinza osirikira ekyamu okumala emyaka n'emyaka n'akyatula olunaku olusembayo nga mumaze emyaka 2. Naye kati ffe abaami ekisembayo kye tusoosa ne bituggwako mangu. Ne tuddamu ate kujjukiza biri ebyakulembedde. Tokimanyi nti nze bbaawo, si nze mwami we. Ekyo akimenya okuva ku ntandikwa. Naye olw'ensonga nti wali olina omugamba ku nkomerero biwasoosa byakuggwako, kati oddamu kumujjukiza. Bamaama abamu batandise okoppa enkola eyo nga batandise kuddamu kujjukiza baana baabwe. Si nze nnyo kakuzaala, tokimanyi nti nze akuzaala ekyakimanyi. Naye olw'ensonga nti wasoosa kye wali olina okusembyayo byakuggwako, kati oddamu kumujjuuliriza. So nga ate maama omulungi ateekeddwa okubaako n'empisa gye yekkisiza, twekisize. Si bwe kiri bannange? So ezo olina okugumira ebyo byonna byonna obugumiikirizo buno obukkakkamu n'obwetoowaze. Omuntu okutuukako olina kuyita mu buzibu bunene nnyo naye nga kyeyagalamu kuteekateeka musingi buli oguddako. Ensonga endala agamba nti almar'atu almuslima, omukyala omusiraamu, waa'iyatun, aba mutegeevu nnyo, tata'amalu ma'a al-i'laami bifatna wa hadri, nti oba tukiyite mu bufunze nti okukolagana obulungi n'emitimbagano. Bwe kiri ndowooza oba okweyisa obulungi n'emitimbagano. Mitimbagano nga ki? Ng'amasimu, nga TV n'ebirala byonna amarediyo n'ebisigadde. So agamba nti omukyala omusiraamu ateekeddwa okukuuma ebintu 5 ku mutimbagano gwaffe guno. Ekisooka addiini, olina okukuuma ensaazo, eddiini yo. Kyewuunyisa osanga omukyala ng'ataddeko jilbab, ataddeko ne nikab, mukyala musiraamu naye ng'ali ku tikitoko, ng'ali mu luyimba luli bayimba naye nga lwaddamu mu background yaalwo. Olw'ensonga nti alina ennaku, oba bamukyaye, oba afiiriddwa, mbw'obaka buli mu kayimba. Temubalabangako ng'akayimba wali yakayimba naye nga naye akaddamu nga kali mu background naye nga mwali, naye nga yeekozeeko ne ka makeup, masha Allah. Ekyo okay, barakallahu. Bwe kiri bannange, waliwo era n'abakyala ng'omusanga omutimbagano egyakusanga eddiini ye tagyolesezza mu mutimbagano ogwo. Kituufu olina okusomesa, kituufu olina kusoma Qur'ani, naye waliwo oli nga alina engeri gy'agiddamu so nga ate nga si bweri. Qur'ani tekyetaagisa kwekolako nnyo okusooka kugisoma nga bw'oli. Kati gwe ekikwekozaako ne weewaka makeup n'olyoka odda mu ddoboozi lya Sudaisi erya Sulaimu n'obeera ng'asoma. Kituufu Qur'ani nnungi naye bwe kisi bweteekeddwa okutambula. Twandikyagadde naye nga kyalibadde kibeerobula mu ddoboozi lyo. Muntegedde bannange? Tugambe maama olina okukuuma ebintu 5 ku mutimbagano. Ekyokubiri al-aqlu, amagezi. Tukyali ku mutimbagano, okweyisa obulungi oba okukolagana obulungi n'omutimbagano. Eddiini kikulu, amagezi tegakuggwamu yadde owulira ng'osanyuse nnyo. Hajja tayinza okuba ng'asanyuse nnyo n'oga kwegamba okusanyuka n'abuuka n'okubuuka agenda okukiga nti mpozi nze amiira, mpozi nze gundi. So amagezi tegakuggwamu olw'essanyu era tegakuggwamu olw'ennaku. Sigaza akaak'obuntu n'amagezi go. N'okukuuma annasabu, olulyo. Banampulira batya muwala wa Hajji Musa nti nange nkoze ekintu ekyo? Banaawulira batya famire yange okugiswaza? Then wannafsu, naawe kennyini ng'omuntu. Ekyo ky'omukyala ateekeddwa okukikuma ku mutimbagano ogwo. N'ekisembayo ku mutimbagano, ebyobugagga kibe guli. Kituufu bamaama mubeera ne buddata bwammwe, oba bakakusindikidde oba okafunye mu mbeera yonna, naye gwe lunaku n'okesa data wa mutwalo. TikTok, Facebook, oba Twitter, oba YouTube. Nti munnange zino bimalako ennaku nyina nnyingi, ennaku gye nnina bannange evuluja naye bwe ŋŋendako kuno ku mukutu nti bimalako ennaku. Kitegeeza wali emaali gy'osaasaanya mu nsaasaanya nga si ntuufu.
era n'omwana ne wanakola sisubira nti omuntu ali bw'ati ayinza okwako kyabulirira omwana we ng'otaddeko datawo bakuwadde gibbi 10 naye ng'ate za lunaku kitegeeza essimu egenda kubeera wali mu kyaja togenda kufumba togenda kuwulirira mwana datawo bagenda mumusalako okimanyi nti data tumufaako nnyo okusinga obulamu bwaffe data wange bagenda kumusalako sente nyingi zensasudde n'olemera ku mukutu ogwo n'ogubeerako baleme mukusalako nabwe kito bamaama omutimbagano tugolaganira gwa bulungi mu mutimbagano mulimu ne telefaz mulimu tv kibawalawo gye balaba tv mukutu ki abaana bo gwe balaba kati tv ezisinga obungi ziriko emikutu egyenjawulo ng'omwana yagumanyi gwe togumanyi bali n'abaana bafumanyi engeri basetingamu remote ezo akazanyo kama kasaawa 4 nga naawe olabira amawulire agataliko nfuufu omwana amanya nti wekatandikira nga anyiga waliwo ayina epeesa eryanyiga wano oba olaba amawulire nga kyekyusa nga kaddayo eri kazannyoke obeera okulaba nga tokyasobola kukalaba namwaga nti waye kaŋŋende neebake omwana n'omuleka n'ava ku tv essaawa 7 ogw'ekiro naye ng'ate nkyagenda kusoma kati bwakomawo ng'alina nga wa 20 ku baana 20 n'omunenya n'ovuma nti omwana si mugezi omwana musiru naye ng'ate waliwo ekyamulemesezza ekiro kyassibwawo kuwummula kwebaka kati yazi alabye tv mpaka ku ssaawa 7 bw'agenda okwebaka yeetaga essaawa namba ezo 8 ng'agenda kusooka ku ssaawa 10 tomusubira nti mu kiraasi ayinza obutasumagira n'okwebaka era bwe yeebaka ekivaamu tagenda bitega nabwe kito emikutu gyaffe tugikozese mu nkozesa esinga okubeera ennungi baŋŋambye 6:2 nga mmaliriza inshaallah eyange egamba 6:12 12:11 kitegeeza nsigaza eddakiika ne pointi zaffe era zitambula mu ddakiika ezo nnyini empisa endala oba okusoomozebwa so bannange tuli mu kusoomozebwa omuntu okwerekereza tv okwerekereza essimu n'ebintu ebisigadde kusoomozebwa nga kyoyagalamu mwana omutendeke mu ntendeke ennungi empisa endala agambye nti antatahalla la budda kikakafu eri omukyala okweteekateeka mu neeteekateeka ennungi kweteekateeka ennungi bamaama kino kikwata ku mmwe nnyo omukyala kyekyalibadde kisooka naffe tukisembyayo olw'ensonga nti kiddirira ekisembayo nti omukyala okweteekateeka mu neeteekateeka ennungi kuliko ebigambo bingi bitya bikisookera ddala maama naawe oli mukyala si bwe guli era ekituufu olina ofuna omwami oba tonnafuna mwami tutegeeza naye yeeteesiteesa atya okweteekerateekera obufumbo bwe sigenda mu misomo gya ssenga nange nti senga gundi yateesiteesa omutomo ayita abakyala mwenna omusomo kwegamba okuyingira tosasula ssente nogamba kantwale muwala wange asoma omusomo ogwo osanga anaabako kyayiga waliwo ebintu ebimu nga allah yabitonda nga byo byennyini byeteekateeka byokka tebyetaagisa kubisomesaako so mama tugamba nti muwala wange bateesiteeseyo omusomo gundi negundi mugende musome bayinza oba oliawo okujjawo bye banaaba bajjeeyo ng'ate si bibijja mu mbeera zaabwe so mama oteekewo okweteekateeka mu neeteekateeka ennungi naawe ng'olina ebisaanyizo ku mwami gw'oteekeddwa okufuna oba alina okutwala muwalawo alina kuba atya munnaddiini omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bw'abajjiranga man tardawna diinahu wa khulqahu ng'eddiini ye mugisiimye n'empisa ze mumufumbizenga kitegedde bannange so enneeteekateeka eyo ntuufu almashyu entambula okutambula kuno kwetutambula mutegedde mama okutegeeza n'okutambula maama oteekeddwa okweteekateeka mu ntambula gy'otambulamu okimanyi nti omwana asobola okutambula nga maama otambula ng'opapiriza mwana agamba nze era nabagamba nti omwana bw'abanga azannya omuzannyo nga gwa maama nga yanga maama mu muzannyo ogwo bw'oba bw'olisookodde ebbali bw'oti weetegereze maama agenda kuzannya kiki era bw'azannyanga taata wabaawo omugamba adde ebbali tte kwegamba towalabikira weekweke olabe maama azannyanga ani omwana kyanaakola ng'omanya nti oyo yenze bw'abanga ye maama bw'aba azannyanga taata azannya paati oba agwa mu kibiti mu bigere bya taata nga bwakola naye bwati bwagenda okubeera so waliwo abaana ng'omwana atambulanga ggwe asekanga ggwe alyanga ggwe ayambalanga ggwe era n'akakaaya akambalanga bw'okambala mwalimu balabeko nga bazannya nga balina bibebi byabwe ebito nze nabalabako
asula omwana n'agira bwati mama bwati bwagira nga simanyi ebbeere mabega game kuyiika naye nga kakyali kato nti oyo ye maama ayinza okambala akakaaya mwemuteekako buno bupini yalegwa eri omucungwa n'afumbitamu gyakamama katunula waggulu alabe maama bwati bwatambula maama bwati bwayambala niwe kuba kulya nze nali mmanyi nti bamaama tebabe na sowaani bapakuli nti balira ku jjiiko ffe nga tukyali bato nga maama bw'aba agaba enva akuteeramu kabakuli nono kati ye maama sigaza ntamu na jjiiko asendera kuli bwati ku jjiiko n'akoza bwawuuta ate era nga mmanyi nti maama alya katini kuba maama talya kinene nga ffe nze mbege oba kawunga nenkateekamu nennoga nenjiramu nti nendya ettama nerizimba ye maama asuna katini bw'alya bwawuutiriza katini bw'alya bwawuutiriza naye eddakiika za maama zaalinga nnyingi okusinga ezaffe maama bwe tuliira eddakiika 10 maama eddakiika zibanga 2-25 ate maama yakkutanga nnyo okusinga ffe olw'ensonga nti okulya ng'akuwa obudde nga tapapa naye ffe bamaama b'ennaku zino ndowooza mulaba engeri bamaama gye balyamu kati walaba maama w'ennaku zino bw'atyo bw'alya kati saasira oli agenda okuddako ye ali atya so bamaama mweteeketeeke mu nnyambala mweteeketeeke mu ntambula mweteeketeeke fi tarhibi wattahiya bamaama mumpulidde tuli mu kweteekateeka byonna birimu okusomozebwa tarhibi mu kwaniriza wattahiya ne mu kubuuza maama ayaniriza atya abagenyi ewaka oyo nno ye mwana bw'atyo ayaniriza ani oyo akonkona n'omwana naye bw'anaabawo naye agenda kubuuza ani oyo naye bw'abanga maama enkola oli bwakonkona buuzi nga tannabuuza n'omwana bw'atyo agenda okukola ng'asooka kuggula n'alyoka abuuza mumuwa akatebe mumugambe nze siina maanyi gagenda naye bw'atyo bw'anaakola ngenda kukola nga maama bwe yakola yabagambanga nti mumuwa akatebe kitegeeza nti gw'omubooti omwana wo n'omuzzukulu paka ku nkomerero bati bagenda okubeera so maama engeri gye tubuuza maama obuuza otya ewaka obuuza otya abagenyi embeera endala mu kweteekateeka annadhaafa obuyonjo bamaama obuyonjo obwammwe bwanjawulo okubwaffe ffe mututegeera bulungi abaami obuyonjo bwaffe bwe butyo naye obwammwe buba bwanjawulo waliwo engoye ezimu nga tezirabibwa nga ne bwoba oluwozezza n'olwanika ku waya wano wabweru mu lujja osooka kubikkako ssuuka ne lubeera muli munda era bw'oba oyanula lwosooka okwanula naye ffe olwaleero omwana ogira bwoti nga akasanze mu ddiiro mumugamba kati ate akantu kange okatwala wanga ye amanyi nti katambaala olw'ensonga nti ffe twemanyira kwebeerera mu mbeera bwetyo kati omuntu oyo bw'anaakola naye ajja kuba amanyi so bamanyi nti ayinayo baketi engoye ze olugoye namba 1 olugoye namba 2 olugoye namba 3 nga tusanga wamu naye ogenda okusanga ng'obuyonjo bwa mama ye wasanga naye waziteeka alinga taata baffe ye nnumye nze sifudde kati nze njisse sina gwe naganda osonyiwa ono naye bwendijjanjawo balqiyama erigamba ya rabbi oyo yanzita olw'ensonga nti jose maama wa muntu mukyala wa muntu oba mwami wa muntu oba mwami wa kasolosozi kale so tusonyiwe ensonga gye tusembyayo insha allahu taala olw'obudde agambye nti ma yataallaqu bi umuri nisai sirriya ma yataallaqu bi umuri nisai assirriya ensonga ezikwata ku bakyala nga zakyama bannange ezo zammwe bamama mwe muzimanyidde era mumuteekeddwa okuzitegeeza abaana bammwe mu mbeera yonna gye musobola asobole okutuukana n'omutindo gye bujja asobole okubeera maama omutuufu gye bujja naye asobole okubeera maama w'abaana ne maama w'abantu be oba omulabirizi w'abantu be so ezo ensonga ezo oteekeddwa okubaako wezitambuza era mu nsonga zezimu ezo nga kyekisemberayo ddala huquuqul jirani enneeyisa yaffe ne baliraanwa baffe so bannanga bamupuliza bamaama abalungi situyinza kusukka wano olw'obudde tugambe 62 ziri 6 n'eddakiika 21 ndowooza tukutte obudde tubadde tutambulira ku almar'atu lmuslima omukyalo omusiraamu watahadiyat almuasira n'okusoomoozebwa okw'omulembe guno fi tanshiati aljiiri assalih mu kuzimba omusingi oguddako omulungi oba mu kuteekateeka omugi oguddako omulungi ebutti butambudde olunaku olwaleero ensonga nnyingi naye tuziyise mu bufunze byonna byonna bye tuyise mu birimu okusomozebwa si byangu byakukola naye bikole mu bugubi
nga kyeyagalamu ki oyagala onaddako akusinge obulungi akusinge mukweyisa okusinga okuba okutuufu. Wa barakallahu fikunna wa jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amannya nze Abdul Hakim Aliyu Kifembe. Abdul Hakim Aliyu Kifembe. Olulimi lwe nsinga okwekakasa Busoga. Nzaalibwa Iganga era ndi Musoga wawu. Sibe kiri mpangalira Buddawo Sumba ne mpangalira na Iganga. Ndi musomesa nga nsomesako ku Islamic Call, kati obudde mutekyali Islamic Call bagiyita Insan International University, era omu ku bayizi bange waali ate sheikhati waffe nsaba otole ku salaamu musomesa waffe. Wa alaikum salam. Bannaye mukize tukomaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.